Kimanye ekyo. Sisa imo mwetaga. Sebo. Afano omulabo oyo. Noba wali awo afande. Sawa sobola chukamu. Afande. Kubadde otya. Mpozi okugamba nti afande. Yo no olugamba. Otyo. Kitengere kintu. Naye tewali kirala. Kati afande kyanonya wano manyage. Yono yennyini. Afande bamuyita Rachel Kawala, omwogezi wa police mu bitundu bya Wamala, Mityana, Kiboga, Mubende, Kyankwanzi, Kasanda. Era amazaalibwa ge gabadde gaggulo. Happy belated birthday. Yo afande mutegedde. Kale mukubireko ku masimu nti bagimukoze eki, bagimwagalizaddemu ku maanyi. Ogambye akola mulimu ki? Mwogezi wa bitundu ebyo byenjogeddeko owa police. Okay, kishigeza obo omunoonyaawo janguyirwa. Kekali akasente kogambye. Okay. Era mu ngeri y'emu nga tunatuuka ku mbozi yaffe eri namutayiga gyetumanyi gye mulinda eya Feibe ne gundi. Ne muganda we. Spice yagenze Sudan. South Sudan. Juba. Akasente bintu bya kasente bizi. Nze nali manya baba kafunyefunyeko kalo kakkana mu. Ayina sente. Omuwala oli yeeyoledde omusimbi nagambye ku muntu abana omukisa gwe. Abasajja bali bamufuye. Yayiseewo ekikumi omulabye wuli. Abuliddeyo. Ow'ekikumi. Sikubanga bazimusesemye. Yafunye sente nyingi kapapula kamuvaawo nga kalimu mitwalo 37 kaddola. Yagenze ne kanyama ono naye amugamba munnange sente ezo zimpe zikube mu kaleega kubanga kati kensobola okwesiga kokka kaleega kensobola okwesiga ne Spice ayambala akaleega ate kakimu yatadde awaye kagoyi ako ka top si kaleega siyango Spice naye era alega ki be ya Spice leetaga akaleega waba teryetaaga gano gegebikata naye munnaye kinasinza okwewuunya Yuziko wabadde ebitambula bukiripu bonna nga bulaga atumbidde naye mwana ati yabadde kufula ati tabiso Spice totutabula olubuto lwabuzenga lwagundi gwe soogedde kati awo nazikuba mu kaleega nekikabiri obolaba nekigeziddako oba tolulaba esente ezo ozijje ku kanyama ono akuuma nti ziyinza naye noziteeka mu kaleega nezikulaza breast cancer budakikabiri ziyinza obutandwaza kale kitegeeza nawe oziteekamu sitera kuba nensawo naye kati yadde tayinaawo anti gwe tebazifuuwangako ku ate zebatufuuwa tezituukaawo ziba ntonotono banaye mwongereemu nze nalabawo yaziteekaawo era oteekawo kasowulya nga wotateewali seefu ng'oteekawo obeera mu mpale empaavu nga tugeze tekuliisawo osonseka wano wansi woti osaaga tunaabiwulira sente sigala sente katuwulire ku saawundi ku mukulu oyo nga sikwesiga ebya sente You bringing more money, my brother? More money. Can I you how much is in this one? How much is this? How much is this one? Thank you so much. Thank you, my brother. Thank you, South Sudan. Thank you so much. Kakati. Tuli bakusigala nga tubabulisaako ekigenda mu maaso kati abalongo janjule embozi yaffe eri gye tubadde nayo kati abalongo bazzeemu bayogedde bino tuli ku mboozi yaani Beti muto wa Feibe kuba amateeka gafugulugamu osooka n'ojjukiza wetuli nebamanya Feibe agamba Beti yamusibya gwakubba nte 11 ezaani za mama waabwe nga kuliko n'ez'abalongo abali ku kyeyo kati yagamba simusibyangako tanteekako bizibu bye tukyagenda mu maaso n'omusango guno
Lawyer yagambye wakujja ye wakujja disicha amanya abantu abo buli omwe face ati face okujijjayo ewakiri nayogerera eno bali kati tusooke kikubanga abalongo bagamba nti abalongo jjukira abo Betty Mpologoma oli addeko ye Febe Nasolo abalongo mwabalabye eggulo kati nti ono yasibisa Febe okubba ente za mama waabwe n'alongo Susana Mukamusoni ente 11 era ekiralo nekiggwawo kati abo be balongo bali Bulaaya ndo Sweden naye abalongo abo baweereza voice eyansesezza nti kubanga bagambye nti weewuunye ente zino twazireka kuzzaawo kusaidia Betty bakusaidia Betty nga bagamba nti si ye yasibisa Febe naye nga bagamba nti Febe yabba ente abo bali awo kati naye ekyansesezza ku kyo balina we bannyonnyodde mu Lunyalwana nti Omunyalwana bamubbira ente balina ente gye bamuwa okumusirisa okumukubagiza okumusirisa kati ate bwe basooka ne bazibba jjukira zaali 10 ne babbako nesigala 5 ne bazimalawo kati ne bamuwa ente kuzaali zisembyeyo emusaasira kati yaliko ekizibu kati ente emusaasira ate bwe babbye nayo ne bagibbiramu kati ekyo ekyasinze okubamalako ebyewungula ne kati nze ndaba omulunzi eva mwe babba zammwe kati sooka tuwulire abalombo bano omulunzi yeetaagamu miggono balina ekigambo kye bayogedde ekyansasazaayo wuliriza kati olaba ente eyo gye nagula luli mu Novemba eyo omanye Abanyarwanda bwe bafiirwa ente ng'afiiriddwa ali mu loosi okumukubagiza okujja omugamba abannaye nga walabye n'ente ezo oyinamuwa nte era Abanyarwanda bakiyita ogushumbusha oba omushumbushizza oba omuwaddeyo aleme kubeera n'eri ennaku emuli ku mutima nti ente ye yabuze. Abanyarwanda ente zaabwe ziringa baana abanga yafiiriddwa muntu. Kati ente gye naweereza mu Novemba gye nagula nali mumushumbusha kuzine ze baasalira mu kiraalo. Naye kakati bw'owulira ng'ate waguze ente y'okushumbusha ate na zino zennyini main character ente ez'ewaka zonna bazisise n'ey'okushumbusha byonna babitutte asigadde ku zero tetusobola kumala gasirika. Ate mukimanyi omuzira gwe gwatuuka ku bwongo tuba twakoowa. Kati kyekiva twagambye nedda ekimala bano bagenda kukima n'ebirala. Tuli mu kutangira bya mu future kubanga kati twakazzaawo emmotoka endala naye bagenda kujja bagikime. Twakagula ekibanja eri mu kyalo ekyokusimamu kalitunsi. Endagano ziri awo wamama bagenda kujja bazikime. Ettaka ly'enkumba bagenda kujja balikime n'ennyumba yaamu. Muganda wange kino ekintu kibale kyakwesitukiramu kwetaasa bya mu future. Ebigenze naye tutaase ebya future. Bwe kityo media gigambe bambi bakwesonyiwe sigala muno tukuwolereza tukola ki naawe okimanyi bw'oba oyina ekintu ky'ogize nga tekigenze bulungi era tukugamba kwe tugamba nedda wano wawabyemu kino kitambuze booti. nayo ne bagibbiramu kati bamwongere mama endala ezisu kiringa mubbi kujja labba amabugo babola mubbi gwobo osusse n'okusinziira ate ku balongo ndaba nabo balinga abalumiriza nti Feibe kituufu yabba naye bale Feibe naba tasobola kubba nte sikulimba kabe Betty yennyini tasobola kubba nte nze era ebyekika bino bizibu katuulire Betty katuulire Feibe waŋŋambye nti agenda tutwala Betty mu kooti butereevu kubanga erinnya okutuuza abo abaana be binnyini bebagamba abazzukulu ne babakunya abo baana bammwe busonga butono nnyo ne mubakunya ne boogera ani abatuma babo bennyini be bakirimu ne bakiyogerera okusinga ate okudda oyinza mumukakakasebobakakantu kazenga akatono naye ne basiba obusungu ku mutima bbanga lyonna. katulabe Feibe. Good afternoon, Mr. Seguya. Naye mbuuliza Betty nti ababbi bwe banaababuuza bulungi nnyo ne bayogera ente we ziri. Abazzukulu bamanyiiko obulungi Davis ne Joel. Omusango guno agenda guddawa anandigirira mmeka? Kubanga ajja kutereeza erinnya lyange. Nja mugamba ndigirire talowooza nti bigenda kukoma wano. Nze naba blocking abantu abo basatu. Betty n'abalongo.
nga boogera ebintu byesitegeera bwenagenda kujjanjaba maama kumwe kukuutirizako mumudiiringira obutebe babubbe ebintu ebyo byansukkako ne mbabulookinga kati Betty ali mu bbala etambu balabike mu mawulire mbanumiriza naye Katonda alaba amazima ayina ensonga lwaki yalese ekintu kino Betty aleeta abantrackinga baleeta abankwata ng'omubbi bansibe mu makomera 2 nengasulamu ye ng'ayinaayina talina nagwagambyeko nti Febe bamukutte ali wano nga ne maama tamanyi kale okwata otya omuntu anoonya eddagala ly'omukadde ate ne bamukwata ebintu byansobedde mwami Seeguya nali noonya eddagala lya mukadde omukyala ndi mumukubira bannange basibye driver eyatikka ente bakutte ababbi 2 ba Luganda baana b'abakulu baffe kyokka nange bankutte ssenga waabwe teboogera kye nakola simanyi nte gye ziri bannumiriza bulumiriza driver waali g'omusango olabanga mwangu driver waali akitegeera naye nga looya byayogedde bituufu nnyo si kumpolereza munnange ensi bwetyo families bwe zityo zisusse ogambye nti ennaku zino families zeesibasiba bintu bisusse mu nsi eno omusajja asiba mukazi we omukazi n'asiba omwami we abooluganda ne beesiba ekyewaffe mbadde sikisuubirayo nali nsuubira Betty okukwata ekkubo n'akwata essimu n'akubira abaana bali abazzukulu n'atuuka ewaka n'agamba kiki ekibaddewo naye Betty atatuuka waka akuba bukubi busimu ate nze atuuka ewaka nze mubi mbuze nagenda kujjanjaba maama neekukuutirize ku ye mudiiringira obute ebyo byawooza nti maama yamugulire ente maama Betty tagulirako maama ku nte maama ente ezo azeebeezaawo zibaddewo ebbanga ddene kano kazaala kali kano ne kazaala kali nte za maama naye talinnyayo ne bw'obuuza abeekabulasoka enze nsiiba waka kati ate nze asiiba ku mulwadde nze gwe bagamba nti nze namwekukuutirizaako ate mbumudde obute byebyo no munnange tebinaggwa ebintu byekika bintu bizibu kati naye Betty yaŋŋambye omanyi Betty yekyanga okwekyanga kitegeeza kwekyusa okubeeraawo nga kegamba omulaba ng'olinga omunceeko omuliro oba nkyogedde bubi ng'owaga nagamba tulage ku bifaananyi ebyo yampeereza voice naga nti olaba Dennis tulage ku bifaananyi biri naga nti kati ndowooza eyo vidiyo gye yalimu ne Dr. oba Kamiliyoni nga badda mu luyimba luli ewange teri poliisi naga nti ebyo nze binkwatako era teri poliisi okugjako Dr. T otyo eyo si poliisi ate naye n'okwata ku mukazi oyo mb'omwagala Dr. T akola ki kololo otegeera nti abakazi abalala yabakyawa sooka n'akyawa Mary Bashabire w'Obungereza n'akyawa wano olaba yakyawa nakani waffe twagala ennyo omukyala n'asigaza oba yamukola kibannaye simanyi oba yamukwata mu ngeri ki lwaki ono tebamukolera mukolo ate lwaki Febe naye tebamukolera mukolo ate Febe mukazi wa Dr. T Dr. T bali abalala bonna ogamba ono lwaki tebamukolera mukolo ebyowaabwe byabagana kati tulage kasawundi ako keyampeereza kwaddeko kasawundi ebyowaabwe abeewaabwe be mbadde ngamba okakasa wabwe tebakola mukolo the people that are born nga stars emunyenye eyo giraba mu bbanga bw'ogirabanga eyaka oyinza olowooza yeeraga naye kyekikula kyayo oli bw'otyo tolina kyakukola empologoma terya muddo omukulu we yayogera akantu ako tukwebaza nnyo bagundi nno ba ex be bavubuka abo be bakakola kati ono nampeerezaako nti sebo seeraga weebaze nze ndi w'amaanyi ayogera batya ate era sitato olina kwereega nnyo okitegeera aga nze mukama yampa naye byabadde bingi neera ne Febe naye sita bonna basita era empologoma terya muddo waakiri bwebula ennyama efa waakiri naye nga tegukombyeko tyoyogera ku ki ekyo kyotegeeza naŋŋamba nze olaba we bansoberedde bombi Betty yaŋŋambye nti yali mu kivvulu ng'ente bazibba Febe naŋŋamba nange nali mu kivvulu ng'ente bazibba anti ekiki yali agamba yatuma era nayogere n'omusajja eyali yagula Febe Nassolo ayimbe ku mukolo gwe nga 14
mu February awe babbira ente baba mukwata nga 11 mu February ne bamutanga 18 mukazi wate yanyumira na yamala wiki namba ne Valentine naera simula kona mwagala tasobola kubanga tayina Feibe kikazi kirungi mulaba kirungi kizibu ekyo okuba tekirina mwagala lwakubata mbalaga tasobola kubanga tayina ulaba walabako kimala yadde yali me kati njogedde ngoli omulalo yaganze tebakubangako okujjako simanyani yakubola bakuba naye babakuba kati nanjogera n'omwami agati ennaku zebagamba nti ya bende ate yali ayimba wange mutabani wange yali agraduatinga Betty nangamba nze nange nali obakagaddi nali ndi mu kuyimba kati ngamba bwe biba bwe bityo nga mwenna mwali temuliiwo oli asibwa atya nga bamutadde mu kubbente ng'ate yali taliiwo naawe yali taliiwo ogamba otya nti oba oli somehow ng'olinga agamba nti oba yabbente bafeeyo nnyo n'omulunzi ono kiba kitegeeza kubanga maama abagamba mbu ali wa muwala we Feibe kiba kitegeeza nti emabega eri mwinayo ebiyinza okuba nga bwali bukuku bwammwe ne bubbulukukira mu kukola ki mu kubbente nga bwe bagaa nti lutakome asanze ettamale obanga bakinaanisa akyagala mukamubbi kuzaala balongo nti olwedde mubbi ate mu Buganda okimanyi nti naalongo tebamukwata ne boosanga amenya ettooke lyalitema aba asakira baana kati mukoomubbi n'abazaala omubbi atufuukira ekizibu kati katulabe ku kavulu ka Betty kanga nti nze nali eri mwami Seguya nga sibimanyi nako ekivulu akavulu byebyo Kandyoke ninye taxi suka Doryoko manye muri kwesunga Chimanyi sinze muruja singa Elato chimanyi sinze mubenja singa Kakatalavu kuwelavu mpomerelavu Munange mpalavu nyumiwelavu oyayimbira Betty Dr. Tiamumanyi omuntu oyinza okubeera naye waliwo kebaweereza kati ebintu bino bambikole ntya anti Betty naye awanda muliro guliwa kati ningukole ndi tunagubaleetera enkya nga tumaze obyekenneenya kubanga agambye mukulu we tomanyiira muganda wange kakkana tomanyiira bali ku kiri nti twakula mama takyasobola tutugambako naye omanyi ebizibu bino we bivudde ekisinga ekirala maama tabimanyi abimanyirwako takyalina kyakukola Feibe agambye bamusibanga maama tategedde nanyini nte ate nga agambye yali mu kujjanjaba maama basobola okukimanga ojjanjaba maama wadde bayomba naye ndowooza nze ku lwange basigalamu akantu akagamba nti maama TV tugimuddeko ng'omaye omukadde ng'alaba bino ebindi kati ono Feibe agaye nkutwala mu kkooti gwe ondiyirire nyabo bwe wali tono n'alikwata bakuyiririra batya olina ate naawe bw'ofumitiriza Betty okusibisa Feibe sikyabuntu ate kyovola ebiseera ebisinga bakola bizinesi baganza siteeka wa Luganda mu bizinesi kuba tolina kyogenda mumukola akukola ebintu byonna byonna nga tomusibye tomukube tokole kimu olina mwenenya bwenenya kakati katugendeko Kawempe omanyi Kawempe North eyo abavuganya ku kyebajjuza ekyomubaka Muhammad Segirinya Kawempe North kati leero nominations nti wano ani ajja kibiina kyonna kireese omukomu basunsula wano n'agira bw'ati NUP nereeta NRM nereeta Nambi Farida kati buli omu ayitawo naye katusooke tuwumulemu olugamba
tusooke tumale kana akaboozi ka emboozi ya Betty Mpologoma ne Fame Nasolo butumale tuddeko eri badde wano nga nyina byendi mukulayo bya olutala olugenda mu maaso olulala ono agamba bw'ati ono atulaba ali DJ agambye oba aliwa muwulirize byayogera ku Betty Mpologoma ne Fame neyanziza nnyo seekuya w'olugambo pulezidenti w'olugambo mu Uganda yonna mu nsi yonna gwe bali kuweereza oli musajja w'amaanyi nnyo mukama akuwangaase omuyise DJ Speak egganda wano ntangaazamu ku nsonga z'aba abooluganda ababiri Betty Mpologoma ne Fame Nasolo olabira ddala nti bayinamu akakuku kaabwe okuva emabega bayinamu akakuku kubanga Betty waba teyaliiwo amanya ate nti Fame yabba ente za maama kubanga owulidde nti Nasolo agambye akuba bukubi ssimu okuba otya obukubi ssimu ewammwe nino olonna ali bubi naye kana twokoza otyo girese bulesi byebyo gundi bongole maye emboozi y'abantu bano ekaye bambi mpanvu obadde olina lukyawo terunaggwa lwa Bebekulu ne Muhanji olwagundi kubanga comedy store biki bagenda kwesotinga yebo byangu kale kakati tugendagendako omwami omwogezi wa Electoral Commission yita muchunguzi annyonnyola ebigenda mu maaso alina kayono gwolaba ow'obukambwe eri kaya yabakodya omukambwe mu mawulire jjukira nti omuntu asooka oba kandidate asooka okusunsulwa waali mukyala Nifa Kaladi asenga independent ku ssaawa 4 Luwemba Luswa naye agenda kubanga ajja ndina omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda sibonkwaniza ku Bukedde bwebale okunyaniriza wano ku Bukedde namusaako abo abatulaba aba Bukedde TV mwebale okujja wano ku kirebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kawempe. Essaawa eno gye muwadde wakati wano etegeeza ki nti omu bw'abazze ku ssaawa 3 omulala ajja kujja ku ssaawa 4 kati bwe abajjanga bakima empapula bwe bakimanga empapula ne basaba ssaawa ze baagala okugiramu okusunsulwa mu nomination naye nga n'akakiiko k'ebyokulonda kalina okutegeka kalabe nti nno oli bw'abazze bamuwa ekiseera ekimala okwekenneenya biki byaleese babirabe nti byebyo nti bye bituufu baweewa omwagaanya okuva kw'oyo n'abazze n'amuddirira so essaawa eyo eri wakati awo eba yaku kwetereeza kumaliriza kati n'obireeta kati n'owa ebbanga ly'ola abaddako nawe okumwetegekera ne mumwaniriza bulungi mu ngeri esaanira nga bwe tukikola bulijjo so tulina okuteekako akadde ako wakati awo ketumaliriza byonna ebyetaagisa oli bw'avaawo oli n'ajja tumwanirize bulungi nammwe ng'abakakiiko k'ebyokulonda mukimanyi nti eggwanga lyonna libataddeko amaaso ku kalulu kano era tukimanyidde ddala si kano kokka naye ne kano ketegeka ak'eggwanga lyonna akagenda okubeera omwaka ogujja naye nga kano okuwera kali mu kibuga kiraba ab'amawulire mwenna muli wano tewali ataliiwo kamera so tukimanyi nti tulina okukola kye tulina okukola nga bwe tukola nga bulijjo tuweereze bannayuganda balonde omubaka waabwe adde mu bigere by'omugenzi Honorable Segirinya abantu b'e Kawempe Division North bafune abakiikirira mu palamenti ate n'abo abakazo Angola nabo bafune kansala waabwe abakiikirira akwasaganya ensonga zaabwe. Biki ebisomooza byemusuubira biyinza okubamu okuva olwaleero paka nga 13 mpozi awo kambulire bannayuganda obwakakiiko k'ebyokulonda bwe bazze bakakiiko bwe kazze kawa bannayuganda mu byokulonda byonna naye nga ekyensusso kiri kuno ku Kawempe Division North ekisooka nti ffenna abalina kye tukola mu kalulu mu kweteeka kalulu tweyisize mu mateeka ekyokubiri nti tugoberere
tugoberere amateeka n'endagiriro n'enteekateeka eziteekebwaho akakiiko k'ebyokulonda. Ekyokusatu nti tuleme okukozesa olulimi olusasamaza olusiga obukyayi. Ekyokuna buli omu tumuseemu ekitiibwa ne bwe tubeera nga tuvuganya ku kifo tetutwala nga kyakufa na kuwona nti akalulu kajja kujja kagende Banakawempe Division North basigale mu mirimu byabwe nga bakola. Bano abali ku katale wano ekaleewe nabano abali mu butale bwa wano wonna balimu okutaataganyizibwa nti lwakuba abalonzi oba abeeyagalize entebe bwe bali mu kibuga akalulu kajje abantu balonda abakubaka baabwe omumaka waabwe ne kansala waabwe olunaku luggwe emirimu gy'Abannayuganda ababeera mu Kawempe Division gitambule bulungi nga tewali kitataganya. So obubaka bw'obubuuza ebyobisoomozebwa ebyo byetwagala okulaba mu kalulu kano byebyo tetwagala kulaba mu kavuyo. Singa abantu batwala message eyo singa abantu batwala message eyo tewajja kubaamu kavuyo, tewajja kubaamu mivuyo, tewajja kubaamu okubagana kuba abaateekako ssemateeka eyaleeta enkola ya demokrasiya ey'okulonda abakulembeze okuyita mu kalulu kye baali basuubira era kye batusuubiramu ffe kati abaliwo kwe kulaba nti okulonda abakulembeze tuyita mu kulonda mu kkuba akalulu nga tewali lutalo, tewali kuyiwa musaayi, tewali kireeta kasasamalo mu kitundu kyonna. Kenja okusembyayo abasecurity we balinda b'abapoliisi engagement yammwe n'ab'ebyokwerinda n'abavuganya awamu n'abawagizi baabwe eri etya? Tukwatagana bulungi ng'etteeka bwe liragira. Tukwatagana bulungi n'ab'ebyokwerinda. Poliisi erimu mu tteeka okulaba nti nno abalonzi bakuumibwa, abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda bakuumibwa, abacandidates bakuumibwa bafuna tewali kibatataganya. So poliisi boolaba bali wano mu tteeka era bazze kulaba nti emirembe gibeerawo, tewali kizibu kyonna ekijjawo. Ate omanyi tosobola kubeerako n'akalulu nga tewali security. So security nsonga nkulu nnyo ya nkizo nnyo. So baliwo okulaba nti buli kimu ekyetaagisa ekikwata ku security wekiri. Siboneyanzisa neyanzike oyo ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino kumulisaayo katono omukyalo ono bali mu kwetegereza ebimu ku mpapula ze byeyawaddeyo okutunula akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga kabyetegereza bulungi nnyo. Njagala ate tugenda kuddayo mu studio tujja kubanga tubongera ebirala ffe wano tugenda kusiibirawo ddala n'olwenkya weetuli. Hanifa yasookeddewo ddala alinze. Tubaagaliza buwanguzi mwenna Mukama gwanawandulako eddusu. Yes. Ekifo ky'omuntu gwe bagenda okujjuza nga kinene yaleka akiwanisa ebbango. Nga tugenda kuba tubapima. Oli nsereko yabivaamu obumasu naddayo Lubaga. Kita. Kati ono Lwasa Muhammad Alex yajja yekka. N'ensereko yazze yekka. Ne bannamwandu b'omugenzi ne bagamba bali ku Nalukoola kanso. Lindako ninga yawuliddeyo nti waliyo namwandu naye ayagala okwesimbawo. Namwandu nga wasegiri abeekolamu omukago ne bajja bawagire Nalukoola. Alabika ate aba yeewagudde. Olabika wawulira luli nga tannaba kwegatta. Twana ye yajjagawanye. Lwaki tobikwata mpola? Palaso ayagala kuva mu kuyimba. Palaso? Akoze ekya. Ng'ate akati atupika mulala. Gladiator. Nedda. Kifo ky'okwepika ate wabula bambi atambuza Gladiator. Katulabe Gladiator. Bamukoleddeyo ekivulu. Banse tugambe ate. Tukyali ku ebyo. Walabye ku birth certificate ya Jayden. Katusoke tumale ekivulu kya Gladiator. Oyagala kufa.
tugende tugende mu maaso wetegereze eri ekawepe north bewandiisa ku kisatu kya mubaka Muhammad Segirinya ekyo ekiganye MC Maswanku mbozi za boda banyingide ugo mugana wange tuba tuwayamune banafe ba boda boda uli otyenyo yandise ulambuga ulondi wa boda boda akujja kuba bacha na customer care ba boda boda nyo tebali na buzibu osokiza bawo nabera ba boda boda kala boda boda baba nebirunyo baba nebibi bakunyizaako cha ba boda boda mukama waba mumpadde nga wa boda ngenda noyo gwampadde bishibi walegadde mateeka kigo wali mutaddeko bawo nga wa boda mateeka kigo ndi ha nze salongo saa 2 mba nkwagala waka nze naye ate we mba mufunye nga wa boda simu wa mateeka mba mukwata bulungi hamo omukwata bulungi ati bambadda kiro nnyombo anti munaye guba mulimo guba mulimo kati osooka musibirira ki tomuwa mateeka naye bakono kyomusibirira yinza okumugana okwenda kuba binyiizamu semberamu wano katono jantunyumyemu wano omukyalo ono agambye abodaboda ye tamulina kubuza asobola omufumbirira
kituufu n'abeera waka kine amukubize alina kigambo omukubiriza ki mugana kwenda bw'abagaana okwenda muleka mwenda nnyo ababodaboda tetwenda tetulina na budde obwo bweyinza kwenda tebalina budde bwenda na kwenda bana baboda just omwami yenna oba omuyina nga wuwo era mune oba toyagala yende kiwa bodaboda bakunyizaako ki nakutadde ku boda owa boda kyanyizako oyinza otambula naye nga muteeseza ssente we mutuuka mu kkubo ye n'akwefuulira nayagala ate omuwa ennyingi ennyo nga temubadde mwateesezza era tulina owa bodaboda omukyala alina kyagamba mutuuka muteesa 5,000 n'otuuka n'oyongeza ssente wakimwongeza ssente kisinziira ku lugendo gy'alaga eramu wano owulye bulungi kyagamba ogambye eki kisinziira ku lugendo gy'alaga olugendo luyinza okuba twalamudde 1,000 nampanvuya nemugamba mama ojja kunnyongerako 1,000 ate naye neyeekyanga nti twavudde ku stage ng'otuteesezza 1,000 sinange sikwongera naye ng'olugendo lwenvuze walaayi lwa 15,000 bw'omwongeza olugendo atuuka nalaba nga luwanvu nnyo nedda abamu si bonna mulimu oliye nga jasi yentegeera ye walaba omukazi kale ng'onyiriranyirirako olabikako bulungi okute smartphone kale aba ayagala omwongeremu ssente si bonna beeraawo omukazi kasobola nga akute smartphone ng'anyirira bulungi ng'oteekawo embeera esebo naye era aba amadaala galinnyeeko nga gali waggulu ku nze aba alina okunnyongerako bw'obalaba ng'oli smart oba olina omwongerako abana ababoda mubongerengako ku ssente ababoda mubongereko ku ssente nze njagala nnyo boda era ngiwagira tweyanza kukwata ennyondo yo bagiyita bukedde tv wangi mbadde nkoze ensomiso sonyiwa taata kyabaliko ssebo oliota nze nyina okwemulugunya nga nze omu okwemulugunya kwennyina jangu eno okwemulugunya kwennyina ekisaawe kyaffe kyotegedde bwe tubadde tukubira eŋŋoma yaffe ey'ebinyaanyanya wano ekyengera bagisimamu ebinnya ensonga zituuse njogera bajuwulidde abakisimyemu wabala kubanga otugoberera gwe muganda nga twala ku Bukedde TV omukyala abakomereddemu omukyala atukomereddemu emisumaali naye tujja genderawo nga tuterezatereza ekyenkya mukiseera kino kinaatera okuggwa naye abo abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda bali mu nteekateeka beetegereza ezimu ku nkalala oba ebintu nga bwe bitambula. Jjukira wali emabega twakutegeezezza nti omu ku bacandidates ye Hajati Kaladi empapula ze yazireese naye obwedde awo waliwo obumulumulu bwe mbadde mubuuzaawo natutegeeza nti ekimu ku bikyamukubisa essimu wano wali kyekigambo ekyobufaananyi yaze n'obufaananyi bu passport photo naye ng'ate abakakiiko k'ebyokulonda waliwo ekifaananyi ekinene kye baagala kale kati essimu zabadde akubaawo okulaba nga baleeta ekifaananyi. Jjukira n'essaawa eyaweereddwa nti ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 essaawa eyo bategeezezza nti eyambako abantu bano okwetereeza nti singa wabaawo ekibuzeemu ekitajjudde kakadde okubanga bakijjuza naye nga okusinziira ku nteekateeka ey'akakiiko k'ebyokulonda waliwo ate ku ssaawa 4 tusuubira era Luwemba Luswa yasuubira okujja wano azenga independent ate olwajja kuddirira munna
munnamateeka Luyimbazi Nalukoola waliwo okusala entoto wano waliwo ebintu ebimu bye bagatta naye naffe tukyayagala okusooka okufuna obukakafu bwabyo oluno bwe tunaabufuna tujja kubanga tubibatuusaako naye mu kiseera kino munzikirize nga tuteekateeka okuwumba ekifaananyi ekyo kyolaba ye mukyala ye Hajati Kaladi wakakiiko k'ebyokulonda baleeta n'olaba empapula bakebera abantu abamusemba balonzi ba mu kitundu kino kati kwe kulaba nga bali mu kukebera enkalala ezo okwetegerereza ddala nti ekintu ekituufu kyekiri eri empapula ze yawaddeyo ze ntuufu waliwo awo we babuuzizza n'omu ku bo leeta national ID yo naye n'agireeta kale nno nzikiriza nti tugenda kubanga tunzika naye nga tukyali eno mu maaso eyo tujja kubanga tubatuusaako ebirala naye mu kiseera kino munzikirize katono nnyo kampunzike n'omwogezi kiki kyaganye ku mukyalo ndaba waliwo empapula wano wali eri waliwo n'akafubo kendabyawo akatonotono obufubo kiki byonna bino bibeeramu anti byonna bino bibeeramu omanyi okusunsula kitegeeza nti waliwo kyolina okwekeneenya nti oba kino kyekeneenya tulabe oba kyekyo so abantu ate omukolo guno oguli wano gw'Abannayuganda gw'Abannakawempe bwabo abeyagaliza entebe eya member of parliament ne kansala so abamu bazze babuuza twetaaga ki tulina okuleeta ki bw'olabye awo nga babuuza ate nakyo kiri okay so bazze obalabye babadde secretary general w'ekibiina kya NUP abadde abuuza tweta abantu baffe omuntu waffe alina okuleeta ki ne abakozi b'akakiiko we bali wano ne bamunyonyola kiri bwekiti ne bwekiti kiri ku foomu gye baawa candidate so nekyo kiri okay okubuuza oba okwebuuza kitegeeza tuyagala kukola mistake so nabana abali wano omuntu asemba candidate alina kuba na bisaanyizo ki okujja wano okwewandiisa asekendinga ekisooka era kyetwavudde tubuulira Bannayuganda nti exercise gye tubaddemu ey'okutereeza enkalala z'abalonzi nga tukugamba nti okubeera ku lukalala lw'abalonzi nsonga nkulu nnyo kuba bw'otabeerako tosobola kulonda bw'otabeerako tosobola kunominatinga candidate bw'otabeera ku lukalala lw'abalonzi tosobola kufuuka agent wa candidate bw'otabeera ku lukalala lw'abalonzi tosobola kuleetawo okwemulugunya kwonna bwanga waliwo ekigenze bubi kyoyagala kutereeza ate of course bw'otabeera ku nkalala z'abalonzi tosobola kwesimbawo nga candidate osirikiranga ddala busirisi nedda ogulabira mu kirasha ogulabira mu kirasha kanye gunyumye naye actually togenda mushesha obeera wabwereeri so kyekiva so na wano mu Kawempe Division North twabagamba nti waliwo period ekiseera ekyokutereeza enkalala z'abalonzi ekyo nakyo kyaliwo abagenda okulonda muno naawe waaliwo n'okutimba enkalala z'abalonzi okulaba nti buli yeetaagisa alina okubeera so ekisooka oyo agenda okujja nga asekendinga oba proposinga candidate alina okuba nga mulonzi wa wano bw'otabeera ku lukalala era kyebaba bakebera awo mu mpapula zaffe ono mulonzi wa wano oba mu Cuba so ebyo byonna ebyo olina okuba nga oli Munnayuganda ekisooka oli mulonzi ezo nsonga mbiri national ID nina okuba nayo ti national ID olina okuba ku nkalala z'abalonzi kuba national ID si yekulaga ng'omulonzi eyo national ID gyogenda okozesa okugulawo olina osooka bw'obeera national ID kitegeeza oli Munnayuganda naye bw'otabeera nayo naye ng'olina niini nga niira yakukakasa ng'omunnayuganda bwe tukebera mu nkalala zaffe obeera nga mwoli so ekikulu nini oba ng'oli Munnayuganda ekyokubiri ng'emyaka ogiwezezza ng'oli mulonzi naye nakugambye nti wano waliwo abakulu abava mu kakiiko k'ebyokulonda abakulu bali wano wabalabyeko Commissioner Dr. Simba Kayunga Sali oyo yatwala ekitundu kino ekya Buganda
nga commissioner ne commissioner Karobi Namalyo naye ali ava mu kakiiko k'ebyokulonda bali wano okulagira ddala nti okulaga engeri ki ensonga eno nkulu nnyo so kyova obalaba bali wano ekirala kyenandyagadde abaana bagenda kuba basoma ku lunaku lw'okulonda mu Kawempe North waliwo enteekateeka erikolebwa abatuuse okulonda tusuubira nti buli alina okulonda ajja kufuna opportunity alonde naye tetugenda kuyimiriza kusoma kuba twagambye nti okulonda kulina okubeerawo n'emirimu era nekitambula so oli ajja kusalawo alabe kikisoboka okukola okulaba nti okulondeera kutambula mu maaso oyo katutegeere kiki ekitambudde mu maaso tugendeyo kasita nkulina situli temanya njirina mukadde wange tukyali ku bukedde nandyagadde okumanya sofa kakati kyekitambula tumaliza okwekenneenya empapula za candidate asooka aze okwewandiisa era wenjogerera tunaatera okumaliriza essaawa yonna ttiimu yange bwenaawe ntuusizaako empapula ze nga ziyiseewo nja kuba mulangirira nga candidate omulala kyalinda abakugu bange banyambeko okukakasa nti empapula zetumwetaaza zirezo ezituuse tugenda kubanga tukwongera ebisinga kakati no katukugatte ku program tukyogereko ate era ne maaso eyo tujja kubanga tukuwa ebiri wano candidate bw'anaabanga ayise mu kakuŋŋunta ng'asunsuddwa n'alangirirwa era naye tujja kubanga tubikuwa kati tukutwale mu program tukyogereko ekyenkya kikutuusiddwako Nala instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala instant noodles today for a quick tasty meal. Little